Kano kange nganze omuntu mukulu Majambere namugambye dda kyakoze akikoze patusitudde aliho omusitudde RCC we Kampala kyakoze akoze eki akikoze okitiibwa President kano ke kasembayo njagala tukkiriziganye mu abe Lubaga muwulirize nnyo Lubaga oye sigenda kulembera bantu abo bowulira bakuba endebe okitiibwa President nga ntambuza bigere ate nga ndi makanika bandabe nga njija nkulemera ne bannange batano oba tuyise ku mukolo kiyamani wa makanika ngendereka boda owekitiibwa lagira madamu Seku olagire mukulu kisa kya Mukama State House Controller abeereko ekintu kyatukolera tukoye okutambulira ku boda neyanziza nnyo neyanzeege nsigadde ndizimba ekikawa Hadison owa makanika Lubaga division nakulwa kubiri obale kubera mpozi ngate otambula naffe bulungi nnyo amawulire tugakuwa nga bwe gatambudde buli kimu ne tukitambuza kyonna nga bwe tukigize ne kibeera nga kiriya nnyo kubanga wano egguddewo era ne tugamba nti awaaye bwe banga egguddewo ebeggulirawo ddala tuli mu wiiki mpozi ate esembayo leero mmeka leero ennaku z'omwezi ziri 3 leero ziri 3 otegedde naku zomwe ziri 3 kakati awo gweteketeeke kubeera mpozi ngate osaba Katonda akuyingiza omwaka ogujja oguyingire peaceful gubere gwabyengera tabulu na bidduluza musajja yogeranga ekigambo ekyo tabulu n'ebidduluza n'engambo bakitegeeza ki tabulu n'ebidduluza wallahi abasiraamu tuswadde nnyo sembayo President wangamba kano kange wangamba nti ogenda kungulira engatto mwenkolera yine egudde olubege mukama wange sigifunanga bwe njogera bwotyo okitegeeza abasiraamu tuswadde nnyo omusiraamu omu akola ensobi n'eswaza obusiraamu bwonna tuve mu bino ebyagundi musima kino kiwayi kya Odi Kampala kino kiwayi ky'ekibuli naye abasiraamu musiza nnyo eddiini y'obusiraamu nasooka kulaba Seekagugwa ng'agerageranya jjana ya Allah ku mmotoka ya Mwai Museveni omukatuliki n'avaayo n'agamba yiyi ejjana nga agikakkanyiza nnyo oyo yali Peter Kibazo nga yamugamba ejjana nga agikakkanyiza nnyo n'avaayo n'agamba nze I love Museveni more than my wife and my family awo wonna kuswala ewa Katonda obozza musango ewa Katonda obozza musango lwaki mukyala w'oyo yakuweebwa n'omuwoowa n'abaana baabo bw'ogamba nti tobaagala kusinga oli mwogamba nti oyagala nnyo oli okusinga bo oba oyina kyotukuliyetinzeewo olunaku lwajjo President Museveni yabadde Butambala ono nno muwanvu kantandikire ku bamaseeka waliwo eyaze n'agamba Mwai Museveni ebyaffe obimanyi engatto yange wagiraba nakusaba engatto yange egudde olubege simanyi oba engatto koodi mu lulimi olusirikale oba olusiraamu naye ate eddiini ngimanyiika ate lisi hafu eyo si koodi ya lusiraamu eyo si koodi mpozi nga koodi yaabwe nga bo nga beemanyi bulungi nnyo Mwami Museveni ne imaamu oyo n'amugamba nze mpe engatto yagibanjiriza emyaka 5 oba ntegeera agibanjiriza emyaka 5 musiraamu ofunye bakuwadde omukisa ogende eri Fountain of Honor asalawo bonna buli kimu musende mwabagambe nti mu mwaka wombye essaawa ne bakamuwa asalawo ku buli kimu bambi n'ogenda n'osaba ngatto ndabye abasiraamu nga bagamba mwe simanyi muwagire NUP simanyi opposition fenaffe tuwagira Mwai Museveni yerelelelele neŋŋamba ofunye omukisa ogwogera ne Mwami Museveni alina control ku makomera control ku magye control wa n'otayogera wadde n'ekigambo ekimu nti mukama wange waliwo abasiraamu abaasibibwa obwemage tukusaba obate kigambo kimu kyandibadde kikuzza engulu ne bwewandisabye engatto ne bwewandisabye eki naye nga kiri okitaddeko kyemugamba mu Odi Kampala Uganda Supreme Council mwe temulinaayo bantu be mumanyi baluganda baabwe baasibibwa mu bya busiraamu
muli mu bintu bya dunia, muli mu bintu bya dunia bantu mmwe muswaziza nnyo obusiraamu. Ekyo njagala kibagamba. Nze siri mutuukirivu naye mmwe mulaga nti muli batuukirivu, naye ate mu butali butuukirivu bwange olinza okwekanga munnaye nga munsanze mu jjana ntudde, mmwe ne babookya lwa nsonga muli bannanfuusi. Eddiini y'obusiraamu teyagala bannanfuusi. Bw'obanga wasomako ku ddiini y'obusiraamu nga wasomako ne ku Islam as a subject ne bakuwa Islamic history, jihadi ze zaalwanibwa na biki na biki, etteeka lyakka ng'omunnanfuusi bamutemako mutwe. Lwaki? Omunnanfuusi alinza okuttisa banne abalala, munnanfuusi omu bw'ati alinza okuttisa banne abalala. Ebyo nabisomako. Basiraamu mmwe mulimbye nnyo. Basiraamu mmwe mwagadde nnyo eddunia. Kale tetubagana kwagala President Museveni, ne mumwegayirire. Ate abasiraamu bamanyi be basibira obwereere kuviira ddala ku mirembe gy'abakayihura baani be basibira obwereere nga n'abamu paka kati fayiro zaabwe temanyi gye ziri. Abamu waliwo abasolosa, kale Katonda n'abayamba ne babasesema. Nalaba Seeka ng'akaaba wawano tula ng'akaaba empisa gye baamuyisaamu lwe baamukwata, myaka gye yamala mu kkomera ne bamala ne bamuta. Nenda Seeka Kamoga, nenda abaani musaba ngatto. Mwe abandi badde basaba amasomero g'obusiraamu amalala, abandi badde basaba ettaka muzimbeko amasomero g'obusiraamu amalala, mutambuze eddiini. Mugenda gamba kakati oyo ayogera ki, oyo ayogera ngaani? Bannaayi nange ku busiraamu ninako edda ettofaali, kubanga teriiyo gwe bagamba ne bagamba ndi nze essula, ne bagamba oli mukatuliki oli musiraamu. Definitely kasita ngamba nze essula bawandika bwe wali omusiraamu. Oba ontegedde? Bati muswazizza nnyo eggwanga mmwe ng'abasiraamu ne mutuukawo President Museveni mu kifo ky'okugamba nti tuteera abasibe b'olina, tuteera abasibe b'olina abasiraamu, ne musaba ngatto. Engatto yogenda gitambuza ku dunia kuno paka ddi? Eyo engatto gy'osabye yogenda gitambuza paka ddi? Tolina. Bakayemba abasiraamu abasibe balinza obbata ne bajja ne bakwatambulera. Anyway. Mukama Katonda akuwadde. Bannange waliwo abantu abamu nga tebabaloga bwavu, ng'obwavu buli mu bo bennyini, nga bo bennyini bwe bwavu. Otuuse wa President Museveni mufeyo mugamba tuwa akawumbi oba tuwa obuwumbi bwe buti osabye engatto. Obwo bwe bwavu obukulukuta obugenda okukulukuta paka ne mu bazzukulu bo. Kitegeeza gwe ekikolimu okirina kikutambulira mu mubiri. Kuba ndabye asabe engatto nga n'ekkanzu gy'ayambadde wallaahi ze zino ezigaba obugabi nga singule. Mukama Katonda oluusi ndowooza bagamba omuntu abeera mugezi nga tannayogera, ne kasita atandika okwogera w'otegeerera entegeera ye oba obusiru bwe oba entegeera ye ku ebyo ebintu ebibiri w'otegeerera. Ndabayo abantu abamu bagamba ffe wayi tetujja kwogera katwelondemu omugezi anaatwogerera. Kati abo be bagezi be mwalonze be bagezi be mwalonzeyo abanaabogerera baabatunze. Abasiraamu b'e Butambala baabatunze. Omusajja yabasabyemu ngatto. Bomba nga bagamba nti omusajja tugende tumune bwe tuba tumukudde obukadde 2 abutuwe. Baasabye shoes zirize wali zakolera waliri mu wine eza Musa Bode. Even when you're opposition, when you lose your seat in parliament, you'll come back to Butambala. Ne bw'oba oli ku ludda oluwakanya gavumenti, bw'onooba ekifo kyo nga kikuvuddeko era ojja kudda mu kitundu eno gy'ozaalibwa. If you are a leader, you should lead by an example. At least have a home where you can be sleeping. Bw'oba mukulembeze olina okuba ekyokulabirako
waakiri n'obeera n'amaka g'osulamu mu kitundu ky'okiikirira. The MP that they have here does not even have a house. He is in IDP. He is a refugee here. Memba wa paalamenti w'ekitundu kino talina kayumba konna kiyeebakamu wano e Butambala. Era ali atwalibwa nga abundabunda mu kitundu kye. He sleeps in his mother's house, and even that place where they are sleeping, that place is for UNRWA. Government had already paid for, and I want UNRWA to come and reclaim its land. Nti omubaka waakuno asula wa maama we, era ate ne wa maama waawo ettaka eryo oluguudo lwaffe lwayitawo era ne babaliyirira ne bo bakyalemeddewo. And even if you are in opposition, you should be able to develop. When you look at Insibambi Yusuf, he has opened Jalia City on Masaka Road. Nti ne bw'oba oli mu opposition era gezaako okulaakulanya ekitundu kyo. Bw'otunuulira ku mubaka ali wali ku muliraano wadde opposition era alinako by'akoze ewaabwe. And that if he builds something here, even if it is a hotel, it would help you, give you jobs, give you something. Singa omubaka wammwe waakiri yazimbako eno waakiri ka hoteeri oba akantu konna kaaliyambye okuwa abavubuka n'abantu abalala emirimu ne muba nga gye mukola. Your Excellency, a member of parliament I'm talking about has instead gone to build a hotel, a garden in a wetland in Kira. Mukama wange Pulezidenti, omubaka wa paalamenti ayogerwako mu kifo ky'okuzimba eno ate agenze eyo e Kampala n'azimba ate mu Lutobazi n'azimbayo woteeri n'ekifo ekisanyukirwamu e Kira. And this member of parliament, Honorable Chivumbi, wants to think he has monopoly of abusing President Museveni. Nze Sula Ssenyonga ate okubeera mpozi nga ate nkukwasaganya mpola mu mbeera nga bw'etambula. Tukyali Butambala, tetunnavaayo. Ndabye omukyala Anita Among nga avuddeyo mpozi ate n'agamba President Yoweri Kaguta Museveni n'agamba omusajja akiikirira wano eno Muwanga Kivumbi, omusajja ono nno emisana abeera wa opposition, ekiro abeera naffe nga tutambula nga tukuba plan, era ono nno ye yatuwa solution ku tteeka ly'emmwanyi butya bwe tulina odditambaala. Mujjukira bwe bali bagenda okuyisa etteeka ly'emmwanyi, ababaka ba palamenti n'abopposition abasinga baali beesaze akajegere. Muwanga Kivumbi yavaayo n'ayogera nti Anita Among yakuba ku ssimu ye ng'ayagala ayogere ne President Museveni n'agaana. Kati Among bw'atuuse mu constituency ye agambye nti twamukubira n'ayogera ne President bulungi nnyo, era ye yatuwana butya bwe tulina okutambuza etteeka ly'emmwanyi lye twayisa. Erinza okuba blackmail, birinza okubeera nga facts. Munoonyereze mwenna, nze nkuwa mawulire. Awo nno bw'avuddawo n'agamba okumanya omusajja ono tayagaliza constituency ye n'abantu ba mu kitundu kye. Ali mu kuzimba woteeri e Kampala ne garden mu Kisenyi oba mu Ntobazi. So nga yandibadde agizimba eno ewammwe ne mufuna emirimu, naye agizimbye Kampala sides eri Ekira. Ne tazimbangako na nyumba wake, nyumba gy'asulamu ya maama we. Kyokka ne nyumba ya maama we weeri erimu Bagita Road Reserve eya UNRWA yamuwadda ssente aveewo, yagaana. Oba muntegedde, yagaana. Wano nno Muwanga Kivumbi alina okuvaayo yeewozeekera yennyonnyoleko, kubanga ebyo ebintu bannakyalo bababuulira ebintu ne babitegeera ne bibatuula mu mutima. Omu bw'ati asobola ogera n'akyusa famire ye, asobola ogera n'akyusa ki oba wa. So Among jjukira ye takyanoonya kalulu, yayitamu unopposed ewuwe, kyova ewe talinayo concentration, naye yerabidde nti ewuwe osobola okubeera nga wayiseemu unopposed, naye ekyebuuzibwa akalulu ka President watekko bwe bakakkubayo. Ogenda munnyonnyola otya gwe wayitamu otya ne opposite ate nga President bamuwagira? Kuba yonna gye mulabye agenda aleka akubyeyo ka blackmail. Simanyi obeera blackmail oba facts, but ku bintu byayogedde bya Muwanga Kivumbi kituufu. Muwanga Kivumbi azimba hotel era tennaggwa ey'Ekira
gyazimba ne gadeni n'ebirala. Naye si kibi omuntu bw'aba alina enkulaakulana gye yeekolera ng'omuntu. Oba ontegedde kyalinza okubaamu n'eggumba nti oba lwaki tagizimbye ku kyalo kyewaabwe oba mu kitundu kyewaabwe, naye ku muntu abala bizinensi alinza okugamba eno abasiraamu si bantu bettanize ennyo ba bifo bino, kijja kunsalira bwereere. Oli bw'aba akola bizinensi ye anoonya wa awali concentration y'abantu abaneeyambisa ekifo kye. Ekyo naawe okimanyi omukyala Amongo, okimanyi bulungi nnyo nti si kibi. Kati Muwanga Kivumbi wandibadde omubanja kintu nga essomero ng'eryo n'ebirala, bati ekikwatagana ne bizinensi mu basiraamu tosobola kukolayo wooteri n'efuna. Tebakulya koini, beegasi balungi naye ebintu si bya wooteri, be byabwe byakufuna woowa teeka ewaka. Naye mugende mu mawooteri simanya bikoze bitya, tebabiriimu ebyo. So kati Muwanga Kivumbi tusuubira lipulaayi yo, kubanga obadde naawe kennyini olina enjogera gyogeramu nga y'amaanyi. Kati wandibadde weerwanako akakazi kakuttira mu constituency eyo. Abantu bano nze nabagamba, abantu bano bw'obanga olya ssente zaabwe manya nti oziridde naye erinnya ligudde. Kyova olaba Kyagulanyi teyeesemberezaako wadde n'omuntu n'omu. Lwaki? Nti ne bwe kuba kwekubya kifaananyi omuntu akyekubya n'agenda n'akikyusa n'agamba wano twabadde ne Kyagulanyi ne Mwami Museveni. Mulaba ebifaananyi ebikadde bibaleeta nga Bobi Wine akyalina muyimbi eri dda bibaleeta era ono abadde waffe biki banoonyeza ekifaananyi ekiri current ekya Kyagulanyi ng'ali ne Mwami Museveni kyabula. Nina ekibuuzo nze ng'omuntu sigenda kusaba mmotoka kubanga bw'onoogaba emmotoka ffenna onootuwa mmeka? Tekisoboka. Ssebo omaze mu bukulembeze emyaka 40. Ekyo buli omu akimanyi. Naye waliwo ebintu ebiganye nga bwe bakulaze RDC oyo eyali RDC. Talina buyambi, tasobola kwetwala mu ddwaliro. Kati eyali RDC bw'aba tasobola kwetwala mu ddwaliro na kwesasulira, makanika omulowoozaako ki? Ffe bamakanika tuli bantu abakolera wansi. Nedda ssebo bw'ofuna omukisa ogukozesa, tulina ffe bamakanika abali wansi. Tuli basadde, tulina abaana baffe basoma naye tetusobola baweera school fees. Amasomero aga gavumenti agaliwo, nze nva Kawempe 1, amasomero ga gavumenti agaliwo basasula school fees nyingi. Lwaki? School fees tomukendeeza n'oregulatinga school fees mu masomero. Lindako. Mbadde nscrollinga wano eno omanyi gakuweebwa munno nenda basudiru bya Ruhanga ng'ataddeyo. They all had one chance to speak to the fountain of honor. One asked for a pair of shoes, while another asked President to introduce health insurance for all Ugandans. A very sharp contrast. Ekololo Mwami Museveni yasisinkanye bamakanika abali mu bitundu bya Wakiso, Mukono ne Kampala. Bamakanika abakanika emmotoka z'empaka. Kati ne babasaba bogereko eri President. Naleka video akatambula gaya yambadde jampa ya red agamba ava mu Kawempe 2. N'agamba President Museveni bakulaze RDC ng'apookya atawa n'ekirwadde talina ssente naye nga yali RDC wo. Kati RDC wo watafiiriddwako, nze makaniko oweri wansi mu kisenyi n'afiibwako ntya. N'olw'ensonga eyo President Museveni tukusaba teekawo medical oba health insurance eri Abannayuganda nti omuntu waba afunye obulwadde ayangulibwa mu by'okubeera ng'aba akola ki ng'ajjanjabibwa. Ne kati RDC wuuyo talina bujjanjabi, talina buyambi, talina kine ng'ate abadde mukozi wo. N'agamba amasomero agali mu gavumenti agali mu kibuga Kampala gonna ga bbeeyi ate nga kye kituufu. Mwali mugamba bamakanika tebalina magezi.
kati njagala gwoteekewo enjawulo. Makanika ne seeka munnaddiini ani alina obwongo ani atalina bwongo? Ani eyeefaako yekka ani afa ku banne? Patriotism mukyala Helen Seku wandibadde olonda makanika ono n'omugamba ate gwe oyagala eggwanga lyo muve ku bendera. Ono omusajja ekintu kyasabye kyansi kya ggwanga lyonna nga tayawudde oba munyankole oba muganda oba mukyoli oba ki Bannayuganda, for all Ugandans. Tasabyeyo kintu kyonna nti kiki yeegwanyiza. Agambye tukole ekyo. Oli bamuwadde agambye empeepeeya y'engatto. Ani asabye ekyamagezi? Awo nno mbadde saakigenderedde naye munnamawulire omunange Studio Byalwanga yanzibudde amaaso nga nkirabira ddala kituufu nnyo nno ddala.